yakaluka president kalangirwa mu Mancholo. Ennyingo ey'enkaaga mu ssemateeka wa 1995 ewenkiza omukulembeze w'eggwanga okunokolayo era okusemba omuntu abeera agwanidde okulembera akakiiko k'ebyokulonda omumyuka we nga kwotadde n'abalala 5 olwo bonna ababeera banokoddwayo ne basembebwa palamenti y'eggwanga. Kino tekyawukana nnyo bwe gujja ne ku kulonda abalamuzi b'essiga eddamuzi abasembebwa omukulembeze w'eggwanga wansi w'ennyingo eya 142 mu ssemateeka y'omu owa 1995. Teeka agaliwo gagamba nti pulezidenti aliwo alonde kooti yalonda akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebirala. Kati etteeka ligamba nti oyina kutuukiriza ebiruubirirwa by'obuyinza obwakuteeka mu nte. Amangu ddala ng'okulonda awamu n'okulangirira omukulembeze w'eggwanga omujja kuwedde nga kwotadde n'ababaka ba palamenti bangi ku bataamatidde bavuddeyo ne batandika okukuba ebituli mu kakiiko k'ebyokulonda nga kwotadde n'okutegeeza nga bwe bagenda okuddukira mu mbuga z'amateeka okuwakanya ebyabaddewo. Bawakanya abeemulugunya nti obuwanguzi bwabwe bwandiba bwatataganyizibwa lwansonga bino byaffe ffenna. Banzikiriza nteekeko agenti, banzikiriza observers babeerewo, kyokka kati kisigadde mu luuyi lumu. Okusinziira ku mumyuka asooka ow'ekisinde Kimowi gwa ggwanga ki Uganda Patriotic Movement era nga yakulira ekibiina ky'abazirwanako Kifronasa Matovu Vianney Ngoma, obuzibu bwe buva ge mateeka agabagibwa palamenti y'eggwanga agawa enkizo ebitongole awamu n'omukulembeze w'eggwanga. Teeka ligamba nti ye pulezidenti owa Uganda taloopebwa. Kati bw'asalawo n'anyiigira bw'avuganya naye n'alagira nti Bembo teri ataawuluza. Ku nsonga y'abeemulugunya ku kalulu agamba wasaana okubeerawo enkyukakyuka ku butya nabaani abakabala. Palamenti ekyuse IT eya Electoral Commission buli every registered political party eteekemu ba expert baayo yo political party ebeesasulire. Kati IT na IT technician bonna bakibeeremu. N'ensonga y'obuyinza omuntu bw'abeera nabwo singa abeera azze okwesimbawo okugeza omukulembeze abeera aliko mu kaseera ako, Ngoma agamba esaana okutereezebwamu kubanga ebitibwa bwe byonna abeera abisigazza. Abeerako bwe tuba tugenda mu kulonda handing over kuteeka kati eririwo to Chief Justice because yamulayiza. Mikolo gye tukola si ya kigunjufu. Ndi incumbent nzizeemu n'empangula. Kati ani handing over ana taking over. Kati Chief Justice bamuleeta buleesi ng'ekiti n'alayiza bulayiza. Kyokka bino byonna Ngoma agamba bisobola okutereera singa n'engeri palamenti gyeddukanyizibwamu era gyekulemberwamu ekyukamu. Anaabeera sipiika nga bamulonze afunye vote mu palamenti alekule pate gy'alimu. Taddamu kubeera mu nkiiko zonna eza pate yonna. Kati bano bo bagogorane. Bwe bamala okugogorana asalewo. Ku nsonga y'okuggyako yintaneti mu kaseera ng'okulonda kugenda mu maaso, Ngoma agamba akakiiko k'ebyempuliziganya aka Uganda Communications Commission kasaana okuvaayo ne alipoota ematiza abantu nti ensonga gye beesigamyeko ey'ebyokwerinda ddala etuukiridde. Waliwo omukyala yatulugunya omwana. Bwe yatulugunya omwana eyali amulaba yakuba n'akanyuga, poliisi n'emukwata. Kati bw'oleeta security ground zaawo sikikkiriza bulungi kiba tekivaayo. Kati n'ebikolobero ebingi
byabulira eyo. Wabula ku kyobuuma mbu biometric voter verification kits okugaana okukola guno guyise mulyo ogw'abannakigwanyizi ng'ayagala waakiri abavunaanyizibwa baveeyo bannyonnyole era bwe kiba kyetaagisa batanzibwe. Nti buli ssekinoomu yenna eyakyenyigiramu anoonyerezebweko ate tebalekayo na bano abawawuzi ba gavumenti ku by'amateeka. Yadde nga guli gutyo yo poliisi egamba essaawa eno obunkenke bwaweddewo era ng'embeera okwetoolola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo eri mu nteeko. We twogerera embeera eri norm and calm, abasirikale baffe bakyaliwo bakyakola ebikwekweto. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewo.